omusajja ng'ogenda kwasa mukazi asukka mu omu owasizza omukazi ow'okubiri n'omugamba omanyi kati njagala tukkiriziganye gwe wonja kujjanga misana sijja kusulangawo okitegedde tonnatuuka muva kibuye mundeebawo okomye seconds 10 tonnatuuka owa seconds 10 tusobola ki ekyo bwe kibanga omukazi akkubira essimu nga bw'obeewo wa namba 2 okwata essimu ya namba emu anti omanyi mukyala wange ate bw'obe wa namba emu namba 2 togikwata onyiganyige tonnatuuka buli we bakkubira iye inshallah kale Allah akkirize iye inshallah kale biidhinillah aya okay I understand olinga jinni owuuna buwuunyi gwe tonnatuuka kati munnaye alhamdulillah okola ku mini price naye kati anti omanyi oli omukazi ye kati takola kati sente zonna oli alina abaana gwe tonnagira naye kakati nafunye ennyumba ekisaasi yakakadde nojja kuleetanga ya 5 nange tonnatuuka anga buli woleeta omukazi ow'okubiri bino byogenda okufeesinga omukazi agenda kulekerawo okuba n'ekisajja oli bwe batyo bwe kibanga luli obadde omulekera emitwalo egi nagamba mwami gw'osigazzaamu ki akaaga kajja kummala ogumwenye gusigaze bw'oleeta ow'okubiri anti wasanga osobola leeta sente ekisa kivaawo atalina ddiini bw'omugattako bw'atayenda akuloga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamsiza. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandange mujebale mwenna gye mutuusako engalo abafiiriddwa mbasasiddeko nnyo abafunye ebirungi mu weekend ewedde bannaye nammwe mwebale nammwe abagenda mu mikolo ku weekend tubaagaliza mirembe. Ndi wano Sheik Qasim tubeere nga tumenyamenyamu twabasuubiza last week nti munnange tugenda baleeterayo omusomo omusiraamu abantu beekwekanga nnyo mu busiraamu n'awasa abantu batasobola kulabira naganze ndi musiraamu okitegeera nga kyeyeekwasa ng'alina abakazi 4 oba 3 naye nga ddala tasobola labirira abantu abo kakati obusiraamu bwogera butya ensonga zino ziri zitya entuufu omuntu okubeera n'abakazi abasukka mu omu kibeera kitya okitegeera busobozi ki bw'olina okubeera olina kubeera na busobozi ki okubeera ng'olina abakazi abasukka mu omu obusiraamu bukyogerako ki mani power gy'olina okuba nayo olina kuba na ssente olina kuba na kiwago olina kuba nti oli haji kati Sheik Sooka weeyanjule tumenyemenye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. nga bulijjo Qasim Ramadhan sempagala sewanyana essebo maze okweyanjula ssebo wemaze essebo alright Sheik njagala tumeteme ensonga eyo ey'okuwasa abakazi asukka mu omu abaana babonaabona abakazi babonaabona bajja mu inbox ne baga Faruku kakati munnaye biki yangaseeko biki kakati tutegeere omusiraamu mutuufu oyina wasa abakazi bameka era ddi era ani akukkiriza obusiraamu bukyogerako ki? Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Abibitiibwa nga bwe tuzze tubagamba nti mu busiraamu mulimu ibaada y'okuwasa kikulu nnyo okuwasa era ebintu omuntu ebitakeereyeseka kasita akaseera kakatuuka ye mwana omuwala okufumbirwa biri ebintu bisatu esswala bwetuuka gisaale omwana omuwala kasita atuuka afumbirwe omuntu kasita afa omuntu aba wakitiibwa nnyo kasita bamwanguya okuwasa kuno kintu kikulu naye mulyango mugazi nga bwe tuzze twogera mu misomo gyaffe osobola okuddayo emabega kati ab'ebitiibwa abange omuntu yandibadde n'abakazi bameka era omukazi yandibadde n'abasajja bameka tuli ku musiraamu
ekisookera ddala abakkiriza ekyo kyo kimanyikiddwa omukazi omusajja ateekeddwa okuba ogwo gw'olina okuba naye omukyala teri byaggattika era tofunayo bw'atyo Allah bwe yakikola era nga bw'olaba nti yakikola nti fe abanoonya ssente ne tubateekamu. Lwaki abakazi tebabakkiriza kweyagalako kukyusa ku musaayi? Lwaki obwerere bwo buli awo we buli? Lwaki tebuli mu face? Why is it that your private parts are where they are? Oyinza okunziramu ekyo ekibuuzo. Lwaki amaaso gali wano? Kati nakiina kyo. Waliwo ebintu byo Allah ng'abikola ng'akikola bw'atyo. Ekyo naye ate omusajja omusanga ku kinaana nga lwakuba nti n'obutofu abato lwakuba ffe ababaganya obwana obuto ati 70 ng'era agamba enkulu tenywenywa ku kinaana nkugambye ng'ayagala agenda azannyeko wa myaka 2 ddala kiba kikola anti nkugambye kati bw'ati Allah bwe yakola abantu omukyala ati 45-40 atuuka ne bimutama. Ekyokulala Allah jalla gye yakola abakyala ng'omukyala buli waazaala laavu ekendereyo omusajja laavu edda ku baana era gojje wegendereze laavu gye mwalina n'omukyala before her giving birth si yemu kati ng'ayina abaana bwatyo omukwano gugenda gwesala kati Allah jalla jalaalu n'akikola kale bw'oba ogize ng'olaba naawe olukusa baluyita kuwa lukuswa n'akikkiriza osobola okufunayo owookubiri oba owookusatu olukusa oba ono mathalan ekirala ono ayinza okuba yalwala naye nga mukyalawo ayina ekizibu yakifunaawo mu mido y'okubeera nga muli married operation nga tekyamusobesa genda mu nsonga za bufumbo tekitegeeza nti nno mugobe nedda asigalewo nga mukazi wadde nga bw'omulabirira otukyabeera naye wasaayo owookubiri bw'oba olina obusobozi nga bwe tugenda okunnyonnyola asobola okuba ng'onwaliwo abakyala Allah be yakola nga si ba bantu nnyo bya mbuliri ate ng'ono omusajja gwe yafuna ye buli kaseera nze ekyo nakirabako omukyala yayita ssengaawe namugamba senga mujje ewaka kati yali yamuyitiddemu nga buli kaseera buli lunaku emirundi ejja ate nga buli mulundi ssaawa ekitono kaakati senga bali mu ddiiro senga bali mu ddiiro abono bali mu ddiiro senga n'afukamira wulira n'afukamira n'agamba sewo mukama wange mbadde nsaba otukendereze ku mirimu kati bambi nga omanyi omulembe guno fe Oluganda tetulumanyi nnyo n'agamba mukyala wange nze takola n'okoza tayoza ngoye yekyalo era n'agamba munaye mbadde nkusaba mukama waffe emirimu mingi gitutta omukazi akomplaininga kati oluvannyuma ne bakimunyonaga ne liseka ne ligamba nze mba njagala buli kaseera kati oyo afaanana bw'atyo bw'aba alina obusobozi bwe akazita agenda akateekeko ewalala kubanga oyinza okutta omwana w'abandi n'ebirala oba osobola okufuna omukazi nga tazaala Allah nga amugeera nga omwana ate nga gwe oyagalayo okubuusa bw'oba olina obusobozi funa omulala ono naye oba osobola okubeera naye omugambe nti nogumiikiriza Allah bw'atyo bw'atugeredde obeera n'omukazi ow'okumeka naye just Allah yatuta olw'embeera ezifaanana bwe zityo era kyova olaba aya Allah bwe yali agitandika yagamba kangisome abantu Allah bwe yali atulagira okwasa abakazi abasukka mu omu yagamba wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama bwe muba mutidde okwenkanyankanya mbamulekwa ulira Allah yatandika na bamulekwa fankihu ma taba lakum muwasemu abo balungiyidde awo nno waliwo totwala mukazi gw'otamaze kwekenneenya otwala omukazi nga omusiimye fankihu ma taba lakum
mathina minan nisa mathina babiri wa thulatha oba basatu wa ruba oba bameka newulira Allah kiyazaako bw'abadde agitandika asoose kuteekawo condition bwe yali amaliriza n'agamba ate wa in khiftum alla taadiru bw'oba otidde nga togenda benkanyankanya fawahida beera n'ogwo kubenkanyankanya muki wenzija okumanya Allah jalla jo ayo yagiteekako obukwakkulizo mwabaagala okuwasa abakazi abasukka mu omu kiki yali ategeeza omuntu osobola okuba nga olina omulekwa gw'olabiridde bakuleetera omwana mulekwa wa myaka 3 n'asoma primary secondary university indobolo mu dining ogenda okulaba ekyana kitandika kwewujjako katugeze Aisha Nabukeera tandika okwewujjako amaze university n'ofunamu ekiki ekinyegenyege omwana oyo talina akakwate naawe osobola omumuwasa naye obakala usigaalo abantu bangi sigaalo kigiridde wano kati abamu we bawasa abantu abafaanana we ati agamba mbadde nkulabirira sijja kukuwa bisanja byo namukazi wange asooka ekirala waliwo abantu abawasa abaana b'abandi namugamba nja kujjanga misana mukyala wange oli saagala ategeere kati gwe tonnatuuka kuwasa mukazi wakubiri omutiitiizi tonnatuuka mwana wani gwa muno ojja kujjanga misana ekyo kiri luddawa okyatya n'okutegeeza mukazi wo nnamba emu kati tonnatuuka kati bw'obanga olaba tojja kwenkanyankanya nabo bano boolaba nti no bawansi ng'olaba mukazi wo mukambwe ennyo sigala naye toleeta baana b'abandi kubabonya ti munnaye ekkiriza wiiki erimu ennaku 7 gwewuwo nja kugamba nga muno ne 5 nziwe hajati kubanga munnaye tonnatuuka tonnatuuka tunnafuba musajja tumenyemenya abasajja batannatuuka anti kuwasa bantu kyeŋŋambye nti kati gwe tonnatuuka munnaye kakati nkuwasizza naye alhamdulillah mukyala wange nna gwenna naye kati mbadde nsaba engeri gy'okola tupankiza ennyumba ya mitwalo 7 ojja kuleeta 35 gwe tonnatuuka anti bonna mbajjamu anti nkugamba seeka tugende mpola bana kye tuliko seeka kyaliko wano amenya omusajja ali eyo atannatuuka kuwasa mukazi wakubiri mukazi asukka mu weebale nnyo bebaliwa tandika ngambye asooka owasizza omukazi owookubiri n'omugamba omanyi kati njagala tukkiriziganye gwe wonja kujjanga misana sijja kusulangawo okitegedde tonnatuuka oyo omu bw'obanga tonnasobola gguma kugaba bisanja 3 tonnatuuka gwe byokuwasa bireke kubanga ono omukazi omuli azaamaanya namba 2 bannaye nkusaba oli kamwe ennaku 5 gwe engeri kubanga gwe kati wakitegeera nti nina mukazi wange oli ajja kunyiiga gwe nkuwe 2 tonnatuuka gwe tuveemu gende ebbali kati munnaye alhamdulillah okola ku mini price naye kati anti omanyi oli omukazi ye kati takola kati sente zonna oli alina abaana gwe tonnagira naye kakati nafunye ennyumba ekisaasi yakakadde nojja kuleetanga ya 5 nange tonnatuuka kubanga tolina busobozi bumulabirira tonnatuuka kati anti munnaye kati gwe engeri gy'oli ku kyeyo kati ate projekiti zaffe ziri Uganda mbadde nsaba bwenzira ya Uganda nsobola okufunayo omukazi owokumeka owokubiri naye nga abaana mubasheyalinga aweerako naye n'oweerako naye tonnatuuka mwaba okubiri eyo ate mwaba okubiri eyo nabagaana dda nawe tonnatuuka toyina busobozi sigala n'oyo tutte butwazi oli ku mpapula za mukazi ofunyefunyeyo ku busente ennyumba mugigabana tonnamusasula na sente ze yakuteekamu genda ate obakiraku nawe tonnatuuka oyo naye adde wali omulala muva Kibuye mugenda Masaka ku mukazi ono asooka oviiriddemu mu Ndeeba mugenda Masaka gye mulaga muva Kibuye
mundeba okomye seconds 10 tonnatuuka owa seconds 10 tusobola ki ajati mukulu ajati tomuso ne ajati asooka ajati asooka ogenda Masaka okoma ki ogenda Masaka anti ova Kibuye okwata kati Masaka road okoma mundeeba kati omulelo lulita waki gwedda wali nawe tonnatuuka oyina omuntu omunafu buliwa buli kimu omukazi buli kaseera bakwata ne message zeeri esimu olekaawo omuntu otosobola bannaye bakutadde ku pressure bakusala mu office nga ogudde eri nawe tonnatuuka omutwe gwo munafu tosobola bakazi batuka Allah omanyi gwe nawe tonnatuuka omutwe gwo tosobola kuzanya bakazi basukka mu omu kubanga buli woleeta omukazi owookubiri bino byogenda okufeesinga omukazi agenda kulekerawo okuba n'ekisajja oli bwe batyo bwe kibanga luli obadde omulekera emitwalo egi nagamba mwami gw'osigazzaamu ki akaga kajja kummala ogumenya gusigaze bw'oleeta owookubiri anti wasanga osobola leeta ssente ekisa kivaawo ekisa kivaawo anti wali otusobola leeta ssente olaba oba n'omukazi omu ng'akimanyi nti nno ali yekka osobola n'okumala wiikisi 2 okomawo okooyi nagumiikiriza aliwo yekka naga alabika okubaako neeyingizaawo okubiri teri ebyo anti wagamba osobola njagala olabaga amaanyi gwe tulabe ogayina buli kaseera akute naawe teri anti wagamba osobola kwekaniikirira naano tolina kyosobola kukola bakulabulayo mu suuti kisajja sajja omanye emirimu egyo oba togisobola ekyo ekifuula omusajja nti n'omusajja Allah era abasajja bangi bavumwa nagamba abantu bakwekitiba olina kigwe olina ki kati bwe kiba kubanga obusobozi bw'okuwasa abakazi abasukka mu omu obukwakulizo buli obu ekisooka kuwa omusuwanga weeguli anti bwe busobozi obusooka eyo condition number 1 era yeerine kwasooka nga bwe twagamba kubanga ate obaleeta kukola ki babadde tebalya si kwambala babadde tebambala kati weekakasa nti noleeta mukazi namba 2 ng'emipiira gyonna ogizannya ojja kuva mu premiership wiiki wakati waliyo FA aolunaku 2 waliwo Carabao Cup Champions League ate ku lwokubiri kale tuyingira season ya December lunaku nga teri kuwenyera ovuddemu ebikopo byonna oyinza biva mu wiiki egi liigi zonna olina okuba ng'osamba nga wonna omalako ye ttiimu gye bayita babinywera sisobola genda wa namba gundi ku namba 2 n'enkiringa tusobola tonnatuuka bireke sigala mu championship sigala mu championship eya Bungereza into premiership tojja neno ze wayagala kugira oli mu Champions League premiership gwe huyo FA gwe huyo Carabao gwe huyo sima ya friends gwe yagala zigira ate jukira abazanyi bajja genda ko ne mu international break ate we baddira oyine emipiira eminene ozina okusobola okumalako ja weekend ate nga bakomeo babadde ku nyonyi bava Brazil babadde ku nyonyi bamale sawa 9 okutuuka baba bakatuuka bati ku makya sawa 2 nyonyi yakarandinga ate ku sawa 9 musamba Spurs premiership ate ku lwokubiri mu Champions League musamba Madrid oba musamba Serie A abasajja b'endobo kati bwe kibanga oli ku basajja abakubi b'endobo munjogere nya oyina owembalala wawasa owembalala omanye ebizibu oyina omusoga n'owembale n'omuganda bakazi abo kaakati nno kati yeyo oyina okuba ng'oli kali Allah ate bannayo taddewo liigi oyina owembalala wali ensonga ze buli omu azimanyi teri atazimanyi oyo namuleeta teri atazimanyi mulina ali bwayise ensonga zaabo namuleeta wali buli omu azimanyi otyo ezo neyakazaalibwa neyakasiramuka nina owebusoga Allah la ilaha illallah ebyomunju tebitottolwa wali anti nepima wepima
negwe uyo naye wali namuteke kawempe kiche wetekako ati abasajja bakola owebusaka wali kawempe ana no mutolo no muganda wawana omuyombi kati bwoba tosobola kuzanya mipiira Allah oyo omusajja ayinza n'okufa pressure divem oyo omusajja ayinza n'okufa pressure abo bamanyi gwe eje mpira gyotaddewo gimanyi okumu osambe United oyina Madrid oyina PSG mu Super Cup oyina timu y'omu Serie A ya ndobo oyina owakawowo gena kusama Man City Pep Guardiola Allah oyina owakawowo wano Central kati kuwa weba kawo ku weekend kati kuwa weba teriiwo nga kiria guminkiriza n'oyo guminkiriza n'omukazi ogwo kati akakulizo kamu sigala kawowo otekeddwa kuba naye bwe kibanga kiria kati ekyo kimu akakulizo tiki akakuliza akokubiri kaliwa akokubiri kati ekyo weekiri ngera weewulira ekintu kyo ojja samba ndi ready tutikinze ebisaawe byonna weebiri gyonna okuba endobo zonna ozibuuka akamu ekirala osobola obbalabirira osobola obbalabirira. Can you maintain them? Togire n'ogamba ndi munnaye ngeri muli mu kintu abanyankole muli nente tuyamba teri ebyo teri ebyo totandika munnaye kati badde ngamba nassali kaza baganda bayiya nnyo muli bayiya teri bw'otandika ebyo tosobola kati bitagadde tewamanya nti bijja kutagala katusobola naye akalombolombo number 1 condition ndi clear condition eri clear kati bw'oba oli clear ngeno teriiwo kitegeeza bifudde tonnatuuka emu condition yetta nagambye zonna 3 ziteekeddwa kubaawo emu eri tiki eyokubiri finance teriiwo mbalese naye ekyokulya ate wali tonnatuuka kubanga bw'onoomala empiira bwe ginaamala okuggwa okubye gubuukabuuka njala kyekiddako njala yogati makuroni mukyere baagala okunywa ku mata baddemu akaseera k'ettoolo akembala obushera bulina obbaawo ate oyayuuya wiikendi empiira giddemu akaseera kalina obbaawo wiikendi empiira ate gudde ate oyayuuya ogamba kubira taata kati gwe sigala n'amaanyi go gateeke ku oyo ogu okitegedde samba akawoowoko okitegedde samba akaki samba akawoowoko kitegeeza oyina okubanga oyina obusobozi obubalabirira oyina ssente kyotegeeza basi ng'osobola obbalabirira kubanga lwaki bw'otaakikola ogenda kulyaza amaanyi abamu yawmal qiyama kunaku lwa qiyama ogenda kujja ng'oli wa kitundu ate oyingira omuliro ojja kufuna b'olyaza amaanya seeka mukulabirira njagala twesibewoko omu muzimbidde munyonyo owokubiri namuteeka mu ghetto bwayise owokusatu ali buziga owokuna ali kawempe kikyotegeeza era ennyumba zino ziri ku standard yemu obusiraamu bugamba butya obalyaza amaanyiza era linda ebizibu qiyama linda ebizibu ebinaddirira kubanga ababana bakyala ow'emunyonyo ow'ebuziga owaawa awo bonna mu maaso ga Allah kyekimu era kyova olaba bw'ofa buli omu afuna kyenkanyi n'ekya munne kati ekirala ebyokulya nyama teri nyama kuliva Naire eyo abava eyo bantu baagala nnyo chapati baagala nnyo ekikoma nedda sebo nyama okujjako ng'omukazi ye nyama tajyagadde sente neegulamu ekinyeebwa n'afisa ekyo kirala kiryokke naye ng'era omuwadde sente ngaze okujjako mpozzi oli ayinza okuba n'abaana 6 ono tannazaala tosobola kugamba nti neryoguzeeyo kiro z'ennyama 6 neneegulayo 6
zikiro zinyama mukaaga ono omu okusinzira ku busobozi bwe bwe busobozi kati nafaka okubalabirira obalabirira ettooke lituuka okujjako ng'omukazi omu agambe n'agamba nze tofaayo nze wange leeta musuwa abo nabo gye bali naye oyo gumiikiriza ebinaddirira okufuga bw'onooba otwala butwazi mpale essaawa yonna nti ayinza okugoba essaawa yonna ajja kugoba kubanga Allah yagamba mu Qur'ani arrijaalu qawwaamuuna ala nnisaa abasajja bano be baqawwaamuuna yani be bali waggulu ku bakyala bima faddala Allahu ba'duhum ala ba'din wa bima anfaqu lwaki Allah yabasukkulumya ku lwebyo bye tubawa kitegeeza omukazi oba tomuwanga yakuwa oba qawwaamu tolagira Allah yakyogera bima anfaqu Allah jalla jalla kyafula bakama b'abaana abakyala ku lwebyo bye tubawa era gwe gye wegendeze omukazi waba yateekamu okulagira kw'omusajja kuba kutono oli namugulira Prado ono waliwo boda waka oli talinaako omulala alinawo kavitiizi kiba kitya tanatuuka nayo oyo kati oyo naye omulaba asobola okubanga baneeno baakajja ng'oli ye yasooka ng'essaawa yonna kiri mu nteekateeka genda bagulira niba kibanga yembeera eyo anti oli omukyala mukulu namukoowa naye lwakuba sikyamugoba ye maama w'abaana bange abakulu kati n'amubeeraawo ng'ali awo ku aido naye ng'abikolera bano bamukyala muto nga mukyala mukulu ate gwe yagulidde boda astaghfirullah omukazi gw'otobalinaye ate omugole gwe omukazi sajja abaako kikyamu abaako kyewateri mpozi oyo omusajja ati omutwe gw'osukkulumya omukazi gwakalaba ku mukazi akubeeredde wakuzaalidde abaana ekyo naawe olaba kijja nedda gwe magezi golaba kijja wadde ali myaka 5 takyasobola kugenda mu nsonga za gwe kati kale genda n'oyo omugole abaana kati osazeewo okuleka abaana namubeeza lwakuba yazaala abaana naye singa kyali kisooka nze nali naye yakubeererawo ng'ono tannakulaba abakubanga si mukazi abakubanga teyali mukazi mulungi ono yandikusanze nedda abakubanga teyali mukazi mulungi ono yandikusanze kati akwakulizaako okusatu omusajja ng'ogenda kwasa mukazi asukka mu omu kuwa weeri amaanyi weeguli omusuwa kiriya ebyendabira kiriya olina okuba n'omutwe nga mugumu ng'oli mugezi nnyo Allahu akbar abakyalo bamanyi gwe anti buli mukazi asikaziza wuwe bw'otaabe n'amutwe mugumu bajja kukutomeza olina okuba nga obwongo bukola soba kyovula abana abanywa omwenge tebasobola oba omutwe nga munafu abakazi bagenda kukutomeza era bwe batomeza nnyo anti onajja kukunyigiriza kati bukeere enkyanga ewoli tokyagendayo olaba ogenda okutandika okubonyabonya abaana b'abandi ate ng'omutya bw'otuukayo alina obukolomooni bwakola omanye osobola okubafuna nga mulimu omuyombi ennyo omuzibu ate nga tolina wootandikira kumuta era ng'okimanyi kwe kuzikirirako kati ate bambi ne wajjawo bana abalala bambi nga era ng'ono alumba nabali anti kati olwo n'ekirala abakazi bano bagenda kutandika okwerumba olina okubaawo nga bonna obaprotectinga kyenkanyi gwe mutwe omugumu omuntu andi kasita ekiri mu kanzu n'ekiri mu nkutu kyewujja nga lowooza nti no kiwedde ye kasita awulira ng'akyamuse nedda ssebo kubanga olw'obujja abakazi bano bagenda kutandika okwerumba bagenda kutandika olina amaanyi agabataasa agataasa omuliro ogwo agazikiza omuliro ogwo okubeera nga buli mukyala omuwolereza si kwekubira okisobola abange bw'obeera eri mukazi namba 2 toyogera ku bano omanyi olwo abasajja ate abalina ogwo omuze gyaba ye muntu nzi lwakuba nti nno kinenze omukazi yantama namba 1
Kachitegeeza ogenda kuleetera ono okulinnya ku banne. Abakyala bonna bawe respect. Bakimanye nti ne lyo bannabo toyogera ku mukyala munno. Webale nnyo olina okuba omukulembeze omwenkanya. Kubanga oli mas'ulun an ra'iyatihi. Oli mulunzi kwebyo byolunda. Allahu akbar, nti byebizibu era bibafunye. Omusajja nga yawasa omukazi n'amala emyezi 2 nga tagenda gyali. Anti nambe mu amuganye namuga sagala kudda mukulabako. Namusibira mu kisenge. Namugamba beeraawo. Bwe bagenda badda bonna. Bamikazi katukali eno. Bwebirizi. Omwana w'abantu wamuleta kumbonyabonya. Gwe tonnatuuka. Sigala noono wallahi gwe tonnatuuka. Omukyala asooka saba mune kangende tonnatuuka. Tonnatuuka. Bwe kibanga osooka saba namba emu ogendewo omukyala omulala gwe toyina busobozi buwasa. Kati kankubulire osobola okuva ng'ova mbalala ng'ova mbalala ng'oyina amaka ebulenga ebusega naye ng'ekisanja kyekawanda. Owulira? Okomyewo kiro teweebakaawo, genda weebaka ekawanda. Bwe kibanga tosobola kuzannya bisanja okujjako mpozi nga bo baakusonyiwa. Omukyala n'agamba kuba akyala bekakuba kyala Nabbi Salama n'agamba nti nno nze mukyala wa ennaku zibadde 3 2 nziwadde namba 2 mu bulungi. Naye bwe kibanga ekyo takigambangako ekyo bwe kibanga omukazi akukubira essimu nga bw'obeewo ono bw'obeewa namba 2 okwata essimu ya namba 1 anti omanyi mukyala wangazi ate bw'obeewa namba 1 namba 2 togikwata onyiga tonnatuuka. Ate watuuse tuli musajja gwe tosobola kwogerera mu ntebe buli we bakkubira inshallah kale Allah akkirize inshallah kale biidhnillah. Aya okay, I understand. Olinga jinni owuuna buwuunyi gwe tonnatuuka. Bwe kibanga owuuna buwuunyi ku ssimu nga namba 2 akubidde oli wa namba 1 owuuna toyatula olinga jinni anti by'abaana inshallah lindako inshallah kale ono bwagira nagamba nedda mbadde nnaku mulimu ebyo okulimbalimba ebyo obuzaabuza sinnagendayo gwe tonnatuuka. Naye ate awamu n'ekyebe benna biri awo wallahi Allah baawadde ng'ebisatu weebiri n'awasa omukazi asukka ku omu ate mulimu obulungi. Obulungi omanyi obulimu buli woobeera n'abakyala bano obukwakulizo buwulidde bwe kibanga bonna obukwakulizo weebuli wallahi omusajja ayinza okunyumirwa. Mbuuza atya okuvuganya nti kulina kubeerawo. Osobola okubeera n'omukazi asooka nga roza yakwefunza naye bw'oteekawo embeera nga tomujjolonze tokoze eki byonna byonna obimuwa n'omuteekako namba 2 awawamuka. Ekyo kimu. Ekirala abakyala bano bambeera za njawulo. Oyinza okufuna omukazi nga si wa bwongo nnyo kati okumuzaalamu abaana bo bonna guba guyiise munjogera ennaku zino kati kutobekako naye nga biri weebiri olaba okutobekako. Ekirala osobola okufuna omukyala nga yakoma baana 2 ate gwe ng'okyayagalayo. Ekirala abaana boozadde mu mukazi omu kyangu nnyo mu bukulu eyo okwekobaana n'ennyaabwe. Seeka njagala tugende wano. Bwe mba ngenda funa namba 2 nina kusaba namba 1 omusuwa weguli ka finance alhamdulillah nkafunye era nsuubira njasobola bakwasaganya nina kukola kiddemu obusiramu njagala leeta omukazi wakubiri omusuwa gwange weguli njammalako financially alhamdulillah business weziri
era nekakasa nti omutwe gwange mugumunja asobola okukola managing nina saba namba emu ayina okusooka okukkiriza akakkiriza tekaliiwo ate ng'omusaba otya awo kitegeeza toli ndi musajja tonnatuuka era okikubawo otya toli musajja naye ekyo beera mugezi nnyo ng'okikola kubanga oyinza okweretera obuzibu olifa teweerabidde abantu bangi ekyo kyakagwawo jjajjoze swaba ayina mukazi we wa imaani munnaddiini yeebikka mu maaso kati akukuta anoonya omukazi owooku wakubiri era amufuna puroguramu zitambula kati ebebula wiiki singa 2 emikolo gituuke kati agamba nagamba omukyala wange gyalina imaani kamutegeezeeko omukyala munnaddiini bino abimanyi Allah jalla jalaaluhu yatukkiriza okitegeera namugamba munnaaye nno emikolo mu wiiki 2 ngenda kuleeta muganda babeebasa ekiro wallahi omusajja babeebasa ekiro omukyala akwata akambe amukwata obusajja wallahi lero lwakuna wulira namugamba gwe omusajja agamba mbanga ali mu kuloota wagambye otya nagamba nga ate gwe noweebuzeebuze ngenda busalako omukazi abukutte bwati alina akambe nga kiki wagambye otya gwe wesiriwaza tuwulira mukiro ono yeeba gwe wesiriwaza abukutte bwati ngenda kuze wagambye otya kiki ate ki gwe wesiriwaze wagambye nzijukiza naye simanyi tewesiriwaza tewagambye mbuno ogenda kwasa omukazi owokubiri nedda nabadde nnimba nale nnimba omukazi namugamba layira ate onalayira ebivu okulya enkafu n'embizi era wallahi tabakulayira bali bagenda busalako omukazi abusalako kati oyo tannatuuka oyo tannatuuka tannatuuka kakati bwoba ati ulira wallahi kankubulire ate n'ekirala yangu wasaba nnyo Allah akuwa obusobozi ng'okyali muvubuka myaka 35 34 kubanga awo abakazi abasuka mu lwaki omukazi buli woolwa naye myaka 10 25 banne abasanga obuzibu kubanga ono omukazi atuuka ku extent ng'alowooza gw'oliwe yekamala byonna era ogenda kusanga challenges buli wolwawo gatta ku mukazi era mwabawanga ne bakyala bamwe myaka 3 sababu sabyaffe ebyokuwasa manya kyogenda okuyingirira ebyomugattako omukyalo omu kana kino omukyalo omu wallahi omanya abakazi abayina eddiini abaana be bonna bakwata Qur'an omukyala bw'ayita oyinza okulooza kiswa imaani yokka asome juzu 5 buli lunaku ekyo kita kitono naye bawangalidde mufumbe myaka aga ne bawe ne musajja munnaddiini omukazi ali myaka 5 nga mu 5 kakati omusajja lumu yajja namugamba nti nno badde nkusaba engeri gy'okuze badde nsaba ndete muganda wo omukyala amugamba nti nno nja kuddamu wayita akaseera batambula omusajja agamba nga tanze kiki omukyala afukamira after a month namugamba mwami wange ekintu kye waŋŋamba kituufu nakiwulira naye mbadde nkusaba oleme kugezesa imaani yange togezesa bukkiriza bwange ndeka era kyova olaba omukazi atayina omukazi waaba ne imaani ng'alina eddiini bw'omugattako ekisa kyakubadde nakyo kirekeraawo n'okukusasira bata kyakusasira oyo yalina eddiini naye ate waaba atalina ddiini bw'omugattako bw'atayenda akuloga anti kwe kuloga ate kulaga bw'omugattako omukazi atalina ddiini bw'atayenda neyeesanyuse wala akuloga okuloga oba okutta nagamba omusajja ono namulabe kati apepeya nnyo n'omugole ebyobugagga by'abaana bange akujjawo kati njagala tumalirize Seeka ono waliwo ono abalina bali kazigo yabapanga gino emizigo gino ogitegeera emiwanvu gino
namba 1 namba 2 namba 3 namba 4 yabayiwoko yatuuka oyo tannatuuka abange kino mukimanye obujja abakazi bateekeddwa kuba nabwo ne bakyala bannabbi babulina olina obbigumira obujja omukazi ajja kukola ebintu byonna teweekanga obujja omukazi asobola okukola each and everything lwa bujja ekyokulala mubasabireko Allah abakakanya obujja ate tutabuka omukyala buli weekyanga ng'embeera era kasitowasa omukazi namba 2 bikoze bitya fuba okulaba ng'oba respectinga bawe respect kubanga obujja buluma nedda senga kati gwe basaasire bakazi bato senga gwe Faruku mukyala w'obuddo nagamba tojja leero ngenda woopiyo ekisanja si kikyo weeteeke mbigere nti sengana oba tofa kati bambi bakazi battu Allah jalla naye nga bwe gambe namulimu ebirungi mukyala wabakwadde obusobozi wallahi abaana tebasobola nekyangu nnyo omukazi okwekobana n'abaana wallahi ne bakujjawo nga maama ye chairman naye kati mulimu obulungi wegende ekikulu kya byonna tuukiriza obukwakulizo osabe ne dua ne tokifuula gamba tokifuula kya jjenjeero owasaba olekaawo anedda nti bana ate kati waliwo n'abalala abaayo n'aba nafuna gwe yeekyangirako amugoba ayingizeewo omwe kati obwo buba bwenzi Seeka nga tumaliriza akalombolombo namba condition namba 1 sigisobola bulungi nezi nebbiri nziri atusobola ebyo byonna biteekeddwa kubaawo ayerekedde kufuna buzibu kyoyo eriwa musuwatalina bine bibiri bagenda bamwendako bagenda bamuyambako bano bagenda kati kumubba ssente ate kati nekyo kiraba ekyo mu bukwakulizo bonna ekyo kirina kubanga olikkiriya kubanga ekyo kyekibaleetera okubanga abantu bagenda kuyingiragana kubanga bwe kitaabeewo ng'omuntu ekituufu oli musajja mugezi ssente weeziri bw'onooba tutuukiriza ekyo bajja bakuyambako ba smart wire kubanga osanga haji nga tasobola famire ya namba 2 tasobola wa namba 1 bakaddiye kulya kyamisana ate kati ate ekyo nakyo kiraba wegambire nno olina okuba n'omuntu omugumu bw'ozaala abaana wasa abakazi abasukka mu omu fuba okulaba kubanga bano bonna baana bo kwe kubanga oli musajja yuwe leader abaana bonna obakwataganye ne mu mbeera na hikima kubanga bakyala balina okuteekawo resistance ne bonna obakwata empola n'obagulira ebirabo n'obaagazisa bajja kumala bakikkirize kubanga bano abaana olina obbakwataganya kubanga gwe taata bwe kikulema ogenze kubanga abaana baawukanye ate nga baana bo ogenda kuva mu nsola ogenda okulekwa olaba ogenda okuleka abaana nga tebakwatagana abaana ba namba 1 tebakwatagana namba 2 family ezikiridde family anti ezikiridde kitegeeza gwe wali tonnatuuka family ezikiridde kyegambye nti olina okubanga oli musajja mugumu ekirala waliwo abakazi abaganaga kyova olaba nze mwina ate mwekamba buulire yaddeko omukazi okwasa omukazi namba teri musajja abasajja bawemula tola nti nakulina weka bw'ataba na imaani benda omukazi bw'ataba na imaani benda naye kiba kirungi ndowooza n'okumanya mujjawo dani mujjawo gw'otamanyi kubanga mujjawo kyangu nnyo okutuusaako obulabe akumanyi ne gwe tomukola ki kubanga side dish babulabe nagamba gwe tofa side dish za bulabe you rather tell your man marry ebyo mwe mugambye ebintu bingi ne mugamba nedda nze tamunda gayendere Allah bangi betulebe bebasse kubanga kati oli kuba baga gwe sirabyeko tekinnuma kati oli side dish jukira side dish nembongo bwalwana kuyingira mu maka kubanga namugamba ani nayo mukazi wange naye gwe nkwagala era nja bikolera nesobola kuintroducinga ebintu nawe obiraba oyo wabulabe side dish babulabe bataddewo embeera kubanga naye alwana teri mukazi ayagala kubeera mu undercover buli mukazi ayagala nnyo showbiz ayagala nnyo nagamba twakitondagaayo wadde gwanagamba nenga apanga nagamba kati ajja kujjawo oli Seeka tweyanze nnyo tweyanzege tujja kudda tukoonewoko tweyongereko mu maaso awo ebintu bino abantu bayingidde nnyo mu bintu by'okuwa nze ndi musiraamu si buli musiraamu wallahi agamba ati nze ndi musiraamu ffe tuli basiraamu tukkirizibwa no my dear tukkirizibwa kola okuwasa
Aina abakazi bana tokimanyi nti musiraamu wallahi tokimanyi nti nomuki mbu musiraamu olina nze nina oyo musiraamu wammakirizibwa nno nedda ebintu biriko kubanga mugende muwayiriza eddiini ebintu biriko obukwakkulizo gende wa Seeka akulambululire tumalaga ate ebyo kutandikira kufa abawalimu kubanga alowooza n'agamba nze alina wayira sinedda ate gwalina okufuuka ekyokulabirako abawalimu andi mwabagize kasa bateekawo omuceere ng'omuwalimu ate baseeka kino baseeka kino kankibagambe mulekerawo okwebe bahaji wallahi funayo akaana akato kajja kuzzaamu omusaayi bahaji you guide them tewajja mu makaage kubeera nga gwe bwino gw'osoma wakumuwasiza ate nakino kankigambe ogenda n'ogamba mukyala wallahi etteeko lino ddikiza lya mu Qur'ani nga tosaala era woba tosaala sala 5 gwe beera na mukazi omu tonnatuuka kwasa mukazi namba 2 ebirala byo nga bikulemye ate nga ne swala mpaji 5 ne lamanzaani tosiiba lamanzaani tosiiba mb'onoonya mukazi wakubiri era mmwe twabaganye lamanzaani ekulema togenda nga maka towa zaka tosala swala 5 mbulino teeka lyawa binene bitandikirwako nga biganye era mmwe abasajja abatamalayo swala 5 abatazalira ku muzikiti tokkizibwa kwasa mukazi wakubiri ate waki bwe kibanga eddiini ekulemye okukola ng'olina omu kati ate wanajja owokubiri olabye ebizibu Seeka tweyanza nnyo bwe tubadde tujja kweyongerayo next week tukwatagane next week Sheik Qasim abeerawo bannange basiraamu temuddeyo ne weepikapika tosobola bakazi gw'ogamba mukampase namba 2 nsale stress ono omukazi abadde andeetako stress naye ate ogenze mu nnyumba ya mukazi ate ogamba mbwowonye stress yeeno ate oli omukazi alinga yakuwasiza kakati ebyo byonna oba tonnatuuka muganda wange Seeka bw'agamba obusiraamu tebutugamba kumala gawasa mwebale nnyo mwebalera tukwatagane next time